Mukaweefuba w'okuyamba abantu abalina obulemu ku mubiri. Eddwaliro ly'e Mulago wamu n'erya Buyindi eritibwa Narayan Seva Sansthan bawaddeyo amagulu amakolerere n'obutebe bw'abalema n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa abalema. Ssentebe wa Narayan Seva Sansthan, Research Agrawal, ategeezezza nti ensonga ebawaliriza okuyamba bannayuganda kivudde ku bubenje obususse mu Uganda n'omuwendo gw'abantu abaliko obulemu abazaalibwa okubeera waggulu. How did this thing came to our mind is because we have a institute called Narayan Seva Sansthan in India, which has a facility of 1200 bed hospital, and they are pioneer in doing this kind of treatment, surgeries, rehabilitation for the disabled people who are disabled either with respect to their leg or hand, which is not working because of various kind of diseases. Polio is one of them. The accident, as Dr. Stanley mentioned, the accident, and as Dr. Beaja mentioned, from the childhood, when the child is born, he sometimes may born with disabilities. Amagulu amakolerere n'obugaali bw'abalema si bwakugulibwa wabula bwakuweebwa abalwadde ku bwereere. Ate ye avunaanyizibwa ku nsonga z'abaliko obulemu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Stanley Babikire agamba nti kaweefuba ono agenda kuyamba abo abalina obulemu okukola emirimu gyabwe nga tebatawaanyizibwa. Kuno omukago nagwo guleete ki okukendeeza ku namba y'abalema mu Uganda, tubawe bye basobola kukozesa ab'okulongoosa, ab'okujanjaba n'ab'okuwa ebyokukozesa. Buli sabbiiti eddwaliro lino lifuna abantu abamenyesa amagulu abasukka mu 100 nga bano bonna obuvune buno babufuna mu bubenje nga n'olwekyo ebintu bino babyetaaga nnyo. Grace Nantale Kakoza, Shuti Peter, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.